Omubala ogwo kasita gwo ogulaba omanya tuyingiddewo ffe bannantagambwako timu kabiriiti namwatulira abatatya biduduma nabadde mbawadde erinnya eddala bannakamwantette eryoluzungu nga sinnabakuba wako linnya nakamwantette atuukanyirimu ku muze nakamwantette likola nfe bannakamwantette weewaawo naye nga all in all tuli ku SK Media nsonga za mikolo Pride Bank tofaayo olina okujja obeeyungeko tulina bannaffe aba Mimis Glam ku makeup enviiri byonna ebyabagole mikolo musimanya simple makeup nakiyita wig installment ebyo byonna babikola mukitegedde bannaye tulina n'ebirala ebikolebwa Nacha Ebo olina obuzibu bwonna nga eddagala weetaaga nga lya kinnansi Nacha Ebo kasimu obakoonako tulina bannaffe abatokiya events abogezi b'oku mikolo emikolo bagyogerere bakwiplaningira event yo ekintu kibeere talattibu nga luwombo lw'amagi tukutegekera omukolo ogujja mu budget yo ogiveemu nga tolina service provider akunyigidde ogiveemu nga tolina stress butukwase bukwasa buli kimu kiri garanti nga kiwaawo kyanfudde weewaawo kale nate tukomyewo okubeera nga tubaako bye tubaatulira ku mikolo gyammwe bannaaye ffe bannamwatulira kaakati bannaaye ndowooza olwaleero twogereko ku mbaga tuludde okuzikoonako abantu bajja lowooza nti tukola kwanjulako bannaye n'embaga tubeerayo we are all round waliwo abagamba obwemusi ne bagamba fe okuziika tetukwogerera munayinako katukulina ba professional MCs si buli omuntu okulandukiramu abo nga ye specifically oli mwami kafeero kaakati abantu bamanyi okukola okwanjula ne kuba very successful ne tuteekawo zino tenti muziyitaani zino ezamwamba zino yonna emalayo ezo mouth flexi skylight ne mubanga abali mu nnyumba embutu nevuga ne tutuuka ku mbaga ne mugamba bano be bayanjula oba ba exchange nzemu nga bikyuseemu embaga ng'efaanana bulala nnyo ku kwanjula bwe kwali njagala okumanya ki ekitera okukozinga ekyo what I know is ebiseera ebisinga kye nalabako with example nti famire y'omuwala yalina kasente era bo ne beeteekateeka bulungi nnyo in fact nali sirabangako mukaafaanana oyo naye nawerekera omuko n'atuuka wali n'atuuka n'okumpita ng'omwogeza mbuuzi neddala lwaki bino byonna baabitegese ng'alaba omukolo gw'amaanyi nnyo ku kye yabadde akola ki ku kye yabadde asuubira kaakati tutuuka ku mbaga nga naye yeepika nze okwanjula bwe kuggwa nange embaga emikwano gijja kunteekamu esente emikwano yagimagamagaawo ng'ate deeti weeri abantu baalimu eri sayidi y'omuwala abantu bakulu ba buvunaanyizibwa ne tulyoka tugenda mu mbaga ng'eri mu tenti zino zinga kitalo nnyo bassebo ne bannyabo bigambo byazze bubi omusajja taata w'omuwala yajja ku mukolo ng'avuga zino mwazituuma mpenkoni omusajja n'asooka abeera mu mmotoka y'omwo okumala eddakiika nga 3 ng'akyagaanya okujja mu mukolo ng'alina obusungu nagana entegeka okwanjula okw'amaanyi bwe kutyo omwana omulenzi eno yembaga gy'agenda okuwa muwala wange oba ogenda ku advising omuwala addeyo alinde alikola ebyo oba mubaleka embaga yaabwe neggwa katonda ayagala mitima tayagala bintu kakati kansooke leero ekisooka mu byonna nze embeera ngenda kugyogerako bwenti bwe tusalawo okubeera nga tugenda kubeera abantu babiri bwe tumaliriza ebintu bino byonna bwe batugatta batugamba nti kati mufuuse omuntu atya omu bw'oba owulira nga toyagala kuswaza musajjawo muyambeko oli ayinza oba yamugamba bino hani nja bisobola nga ibwe abalabalamu okubeera n'omuntu omwami kaweesa naye ng'omanyi obusobozi tebuliiwo kwadde omwagala tomusobola kutuuka ku lusa lyakwanjula nga simanyi gy'obeera
tesobola kutuuka ku salya kwanjula nga sinaba kutegeera okujjako bano ebyennaku ze ebyokupapa ennyo naye ekyamazima mba nyina okuba nga mmanyi oba wantwalako kale ewammwe nga mmanyi obusobozi we buli mmanyi omulimu gw'okola mmanyi butya bw'oyingiza ontegeera bwenyingiza kiveeko bwe mba nga twakola omukolo ewaffe tatanga alina ssente yakola alina ba business partners be bamuteekamu essente ate baali bakyala wuwe ng'alina okulaga ekifaananyi kyawaka ku mukolo ajjayo kubasitula bajje ku mbaga owulira omwana omulenzi naye n'abalaga ekifaananyi kati bw'obanga owulira nga mutuufu igenda kubeeramu okuswala owulira kitaawo aba yasobola okussa omukolo mu kwanjula gwe kenyininyini fe abakola tulina amaanyi mangi nnyo okuba kitaffe tulina amaanyi mangi nnyo okuba kitaffe yes nsobola okutula taata wange nemugayo ekyamazima omwami abcd ate taata naawe okimanyi ne kumukolere ku mbaga ogenda kubeerawo kitegeeza tusobola okuyambagana lwaki bakazi mmwe lwaki omusajja aba agenda okujja wamu okwanjula oyagala yakuyambeko akwate emiliyoni 10 azigwe mutegeke ewammwe bwatuuka okola embaga nobantu tusobola kumuyambako lwaki kitegeeza nange wemanga nemereddwa ng'embeera gye ndimu mbeera nzibu nnyo ate omugenda kujja nayo bamwe saagala kuswala bw'oba osobola nyambaako tolina kyovaako mukolo gwaffe babiri oluusi abasajja baba ne pride kati ate kwe kuswala kwolaba agamba nze nina emikwalo bajja kunnyambako kitegeera saidi omusajja omuwala mwategese nnyo naawe era mugenda kuswalira ng'osuubira nti ngenda kuswala bwomu naye naawe ogenda kuswala era banaabagaya bajjagamba abasajja teyafumbirwa bannange yaleese munaku kale ku mukolo gwe baakola ewaabwe okitegeera kitegeeza ki ffennaano tuba tuswala nange nyambaako olwedde abantu ndoza batandika n'obba classifyinga nomanyi ew'omuwala balabika balyoke abakazi abola abali selfish nga bw'okiwulira owulira ayagala nnyo ye waba agenda okukola omukole waabwe ogw'okwanjula gwokwate mu nsawo omuwe gwe bw'otuuka okukola embaga tebaladde okugulya dde amazzi agenda okunywa okuwadde okuyambako ate ngaakola nga ne sente azirina ankoziwa ensonga evaawo okusookera ddala abaana ab'obulenzi live your true lives live your true lives tobuzaabuza kitegeeza ono yakola ekituufu yalaga nti nze siina omwana ow'obuwala mulage ekituufu ky'oli tomupretendingirako va mu kwagala okusanyusa omukazi nga gwe onyigirizibwa oggwawo obeere kaseggwanga akatono nga ye enseera egezze enseera ejagalaza ebiwawatiro n'ebyoya mpulira ekisumba abaana ab'obulenzi kwe kwagala okukakasa abaana ab'obuwala nti ye musajja amaanyi agalina always in life bw'olivinga oba bw'obuwangalira mu mbeera ey'okwerimba there is that moment and point of reality Solomoni omutuufu tulina okukumanyira kituufu andi omutuufu balina okumumanyira nebagamba lwalinnya biki yadde akola ki omusanga mu ofiisi nga kabadde katweragirako wali kuikoto olyo nomugamba oba kasajja abo omusanga ku ofiisi sebo osooka nakuwandiika mu kitabo okumulaba oyita ku naye yono kasekretary ni kajja ne keekonkonya you have a guest ebintu bino tubirabye mu bintu ebimu ebitali bya mikolo nti abantu bangi tutuuka ewaabwe nga mu Kampala bakoze amannya n'otuuka ewaabwe yafiiriddwa mukadde we yafiiriddwa omwana yafiiriddwa ne mugamba mumulinnyeko mu musaayi ng'ekifaananyi ekiri e Kampala kyakirinaako yadde ekkopi ya kifaananyi eri mu kyalo n'emikolo bwe giri n'emikolo bwe gikola ki bwe giri tulina ekyayingira mu mikolo era nga kiddayo mu kuteekateeka ti abasajja twagala nnyo osanyusa abakazi waakava mu kwekula miliyoni z'okwanjula olw'okuba famire gy'owasizaamu ogitya y'amaanyi bakuteereddewo embeera nti okwanjula katuwedde kati embaga yaki fe wano tetukuuma baana batafumbiddwa mpeta era muno mu famire tulina musenyoli era biki n'ebiweekubuulira ne babikuwa naawe n'ogwa mu mbi ng'ennaku bwe zoogera awo ngenda kuleetawo ekibuuzo okitegeera n'otegeka embaga mu kiseera nga ne mabanja ag'okwanjula tonagasasula
gwe walya nti gundi mpaayo obutaano mmalirize mpaamu emyezi ebiri kyokka tonnamayo mabanja ago oyagadde osanyuse omukazi n'abeewaabwe olw'embeera gye bakuteereddewo twagala empeta kituufu oba ojagala. That is family pressure olumwejja ey'omuwala ate naawe notakozesa bwongo obwo nze ŋŋamba abantu ennaku zino nkubuulira amazima ne bwe gaba gakunyiiza naye nga nze nja kusigala nnina emirembe ekuvala nawezaaga mpulira genda mu maaso nti Solomoni tekirina kigenda kunsanyusa ne bino bulamu obwa bulijjo okugamba Solomoni enkya tugenda kulabagana nga nkimanyi tetugenda kulabagana ngina pressure jengendo okwessaako nti ati Solomoni onsuubira ogenda tandika okunkubira essimu Andrew otuuseewa Irene oliwa Andrew oliwa eyereba ki kati n'emikolo abaana ab'obulenzi mwewa obudde obumala bw'oba tonnatuusa nga mukyala waakwagala nga n'abeewaabwe tebalina kye bamwegobako kuulumu munnaye famire ezimu bw'oziyamba n'ozaagalira muwala waabwe obanga abawonya nze era omulenzi buli lwaŋŋamba nti famire y'omukyala kuffe bajja mu inbox zaffe batwebuuzaako ebintu bingi famire y'omukyala entadde ku pressure baagala nnyanjule mugamba ddayo weetegereze ebyafaayo bya famire eyo ki kye beewala yinza okubanga famire ezimu nomaddamu ensonga gy'ogambye ng'okuyamba okuwasa famire ekyo kimenyewo omulundi ekisooka njagala omanye ekintu kimu nti naawe naye bwobeera omwavu owasa gw'osobola towasa gw'oyagala anti era bwenzije ensonga yange naye n'olumusemufamire ezimu engeri gye bakaka abaana ab'obulenzi okwanguya emikolo babako bye beewunya olumu omuwala baamugaba dda yafumbirwako dda wano wakati bw'obwawo nga tonnakola mikolo tonnagira wajja kubaawo obutamivu bw'okubyala okulumbe gwogera ebituufu twegolaba yazaalako nga yabikweka oyo golaba buli musajja gwagejjako okuleeta wano yeekuba kakati balaba gwe bafunzizza balina okuteeka okuvuga akasigiri misinde Solomoni ajja ddi era tetulina bingi bye twagala otuuka akati ng'otuuse wakati abatalina bingi bye baagala olwo obusimu ne butandika atolooze waka wafaananikika munange ntina okulongoosa waka kyotabadde nakyo mu bajeti ate munange nookimanyi tulina ne kino olwo bajeti ekugaziwako so nsaba bwe nti abaana ab'obulenzi don't succumb to pressure ekintu kyonna ekirimu ssente olina okwewa obudde omwana ow'obulenzi manya embaga yiyo ebitundu 80 ku 100 famire y'omukyala bw'eba eri cooperative tugisuubiramu ebintu emirundi egisinga nga tutegeka embaga bino okwambaza muwala waabwe Irene ekyokubiri eba keeki ekyokusatu entambula kyokka olina famire gy'ogenda okugenda nga embaga olina gy'owuninga ebitundu 10 ku 100 ogwo si musango era it is normal. I repeat, it is normal. Bw'ofuna omukisa famire nekwasizaako ey'omuwala, go back and thank the Lord in a special way. Naye kambuuze ebyo byonna mubyogera 10 ku kinnaakyo n'ebisigadde. Here is the catch-22. What is more important? Is it the introduction? Kubanga bwe mmala okuwaayo omutwalo oba okyamanja ki ng'ongasseeko embaga eno mba sisobola okugigumiikirizaako mukyala wange ne bwe tugiye kubanga ffe tuli myaka gyafaanamu 5 tukoze ssente zaffe tugera kudigida mu budigizi era nyinayo bemmanyi nga baakola okwanjula naye nga paka nakati bannakola mbaga abo nange mmanyi to me as Andrew okwanjula mukolo mukulu nnyo kubanga era babuuza omukaabanja kubanga ku mukolo gw'okwanjula abantu the two adults omwami n'omukyala lwe mukonsentinga lwe mukkiriza kitusazeewo okukola ki okubeera awamu era ku nsonga eyo neegombamu bannaffe abayisiraamu ku nsonga eyo tikumbeera ku mukolo gwennyini ogw'okwanjula basobola okugatta abaana bano ekyo ne kivaawo ne babalekera ekyanya nti bwe muli bamufunye ssente nga mwagala ebyamatiri bona ebisukka ku kino gundi eyafulumye
bagamba nti kati mukkirizibwa okugattibwa ne mu kwanjula nga mumaliriza. Era somono okuddako emabega zino okubanga zina bwe waliwo amawulire ge nafunako agatali official nga ne mu Kereziya mwenzikiririza mwalimu abatandise okwagala okuleeta ekirowoozo kino ti ku lunaku lwe twanjula Father bw'aba waali abantu bano ababiri bagattibwe empeta bateekebweko ki empeta mu Catholic Church waliyo abatandise okufuna kubanga tukkiriza era nga kyekituufu nti ku lunaku olw'okwanjula lwe lunaku muzungu agamba when the two adults consent so ne church erinamu nakiwulirako enteeseganya eyo kyakikubaganyako ebirowoozo behind doors tekinaba official okulaba butya bwe basobola okkibalansinga kuba olunaku olwo lwe luki lukulu nnyo mu mbeera eyo. Nange mpulira nga waliwo ekyetaagisa embaga zino zimenya nnyo abaana era ate nga kisoboka olunaku lwe lumu omwoyo kennyini n'abanga mukimaze omutimbi ne mukolera mu kutimba omukolo guba guwedde yo oba lwaki kale tebagamba nti kale wakati awo ng'omukolo gugenda mu maaso worotaali eba yateekateekeddwa faaza ng'ayimirira oba sinakindi mu nju eno omwana ono tumaze okukakasa talina buzibu bwonna nti faaza gundi oliwa nti egolokoka yaleese empeta oliwa nga faaza ozitukuza ng'abaana obateekako empeta naye era ne bw'oba tetugenze mu mbeera eyo baklayenti baffe abategeka emikolo kisoboka bulungi nnyo era nze nkikozeeko twakeera ne tukola okwanjula bwe twakolera okwanjula okuva wano ku Serena n'okugenda ku National Theatre nga we wali ekisaawe ekirinaanye awaka ng'ebyembaga we bitegekeddwa reception okwanjula twakuyisa mu byangu nnyo tetwalya nakulya mangu nnyo omugole omukyala n'ayambazibwa omugole omwami naye baali bamuteekedde okumpi n'ayambala ezigenda ku mbaga ne bagenda mu maaso ga kabona ne babagatta ne tudda ku kisaawe entujje y'amaanyi we yali n'okugabula we kwabo emikolo esatu mu lunaku lumu. For me, I think we should think of that. Yes. Okusinga abaana okole n'ateeka obukadde 10 mu kwanjula ate anoonye n'ekikumi eky'embaga kubanga abantu balina okumanya nti life does not end on this day bwe tukoze embaga bwe tukoze okwanjula abasinga abavubuka twanjudde nga tukyasula mizigo twanjudde nga n'emirimu tulinayo investment yadde obuzigo obukwayo emitwalo 2 okitegeera. So if we make one budget nga tukola emikolo esatu mu budget emu gijaamu bulungi. Look for us Tokyo events tumanye ekyokola. We advise you on how and what to do to have all the three in one. No saving a cent nachi era kisoboka bulungi n'omuvubuka omulala twakeera Masulita Solomon bwe tuvaayo ne tugenda ku kanisa yaabwe yali mulokolemu sawa twakeera sawa 3 Masulita sawa 7 nga tuli mu kanisa omusumba atulinze ku kyaki kwennyini we twafunziza reception yaliko abantu 3 okola sawa emunga emikolo 3 giwedde budget yali emenyerawa. Abaana abatukubidde amasimu mangi ziwanga bakaaba nze ensonga eno erudde ng'ennuma ku mutima ng'omuntu awulira bamulekeredde awulira ayagala bivaamu awe twayogerera n'okwogerera nti famire zisinga we zaawukanira nga bamaze ebintu awulira bikaluba anti omaze emikolo gyonna oli mu mabanja oli mu stress owa wiiki erindoza twafundikira oba yakikoze twafundikira tumugambye kwata mukyalawo n'abantu abakulu mugende ku URSB mukube ebirayiro bamuvaawo ne certificate yammwe okitegeera. So awo saakitegeera ekyo naye mami ayuli no ina kyogattako ku nsonga eyo in that line ekikulu byonna Uncle Andrew nga bw'agambye twemanye manya obusobozi buva ne gye bulaga okitegeera. Yes tubyagala kababule bino ebintu binyuma ate birungi because byebintu byokola nga togenda kukiddamu okikola n'omukwano n'okwagala binyuma nnyo birungi era tanaakukifunaako bane buli muntu yandifunye ku lunaku bwe luti nga lunaku lwo nga buli muntu azze nga azze kulaba gwe naye bitwala ssente nnyingi ezitagenda kuzza wadde amagoba. So bwe nga tusobola okukifunza naye nga tusobola okukolebwa olunaku lumu the better. Ekirala toyingira mu kintu ng'ogenda kujjayo n'olulimi lugwe wali olw'okubanga oyagala okusanyusa abantu. Omwami
obusobozi bwe bukoma oba okwata omukyala omwami wabanga alemereddwamu ng'olina engeri osobola okumuyambako nkwegayiridde nnyo you are in this together ye n'obutadde mugenda kuswala babiri muyambeko oba osobola famire ye esobola famire ye eggumidde basobola okuyamba singa obweyogedde nabo tolekerera musajja ono muyambe mugguse embaga eno eggwe kusinga okwesitulazingaana ayagala n'okufiira mukolo ng'ate ye n'obutadde asanyusa ggwe kubanga ebiseera ebisinga embaga eba ya mukazi ate kati abakyala kyemwerabira Solomon nga tugenda okubira nti byakola abikola kusanyusa ggwe nakwongera kukakasa mutima gwo nti akwagala naye era ebivaamu bwe bitaba birungi era gwe agenda onyigirizibwa nga bano abantu be wamugambye I'm sorry to say this abakyala mwe musinga okwagala amasapa emikolo otuula n'omukyala n'omugamba tugenda kukola embaga y'abantu bibiri oba 100 njagala abantu 5 okuva ewuwo 5 okuva ewammwe nange nkola abantu 50 okuva okuva ewange and the desert nagamba abantu abo 10 obalaba 10 kyogamba kyoplaningira newaffe batono nnyo bw'oba tosobola tubireke neweekaka nze woŋŋambira oba tosobola tubireke nga sente zange nzizza mu kyalo nanzitemamu ebikata nanzigulamu obubuzi n'ebikuta ng'embaga tugivaako mukole emikolo gye musobola bwe munaakolanga emikolo egiba straining you will not enjoy the marriages you are looking at kubanga buli ssaawa mugenda kubeera mu blame game buli ssaawa mugenda kubeera mu kwenyiigira buli ssaawa mugenda kubeera mu mabanja temugenda nyumirwa yadde n'olunaku naki n'olumu abakyala mukkirize nti empeta ebeera mpeta ne bwebaka abantu embaga ne bwebaka abantu 50 amakulu gakiri gasigala gegaki gegamu n'omukolo gw'abaddeko abantu 10 oba omutwalo tumanye amakulu g'emikolo gino okusinga okubeera taken away oba taken by waves zino zetulaba ku TikTok zetulaba ku social media laba weegombe naye bw'omala okwegomba weetunuulire ekyo kye weegombye okisobola bw'oba tokisobola kola ekijja mu busobozi bwo weewaawo andooza ensonga eyo etuuse bulungi nze my prayer is one tuzukukeko olunaku lumu ng'enkola y'okuva mu kwanjula ate ne tugenda tuteekateekera embaga evuddewo ng'eweddewo nga tusobola okukikola omulundi gumu nga kyaki yonna emikolo gyonna giweredde mu bajeti emu kimu kigweredde mu bajeti yonna kyaki naddala yange y'abakatuliki njagala nnyo ekyo bakirowoozeeko nnyo yes kyaki ejja kuba erina weefiirirwa akasente naye ku lw'obulungi bw'abaana bano ababa bagenda mu mukolo abatakyeyinza tubateerewo etteeka eryo eryakyewaggula kale ebyaffe bwe bito bulijjo biggwa byokya naye nnyongera okubajjukiza bannaffe bwe tuteetera mu kanyomero kano aba Pride Microfinance abagenda okufuuka Pride Bank nnyongera okujjukiza bannaffe aba Mimi's Glam ku ka makeup olumbawo Nacha Ebo ku nsonga zonna ezikwatagana ku Herbals ne bannaffe aba Tokia Events kumikolo ba planners jangu tukole ekintu kyo kibeere taratibbu nga luwombo lw'amagi garanti nga kiwaawo kyanfu weewaawo okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukumire mweraba. Bye.